Alright, welcome to Projan Media TV. Nkugamba nti era ogwo mulimu gw'amaanyi okubanga oli ku Projan. Kati nne saa zino wenjogerera kasikeera ntumire ku mukwano gyange nga bulijjo abali ekata kale wamu mwena kambagatte community ya UAE pozi namwe abali mu America mwena tubaagala nnyo, Sweden, Canada tubaagala nnyo nga mukyulira. Kati nno mbadde mbasaba mu subscribing wansi awo ewali akapesa aka subscription obeere ng'okakoonako bw'otta atogena bera ofunirawo amawuli agabeera nga gakagwawo bulungi nnyo ku Projan Media TV gagafa mu ggwanga Uganda mpozi ne bweru w'eggwanga. Kakale saa zino wenjogerera tukimanyi bulungi nnyo nti Rema Namakula yayawukana ne ex-boyfriend we muyite bamuyita Eddie Kenzo Musuuza. Eddie Kenzo Musuuza baali bamaze ebbanga lyonna bambi nga baagalana nga beeyinamu n'omwana omu amanyiddwa nga Amal. Kati nno olugambo lumaze okuba nga lweyongera bulungi nnyo kubanga lulinking up on our desks nga lugamba nti Rema Namakula abadde alina interview gye yabaddeko ne basooka bamukoonayo akabuzi ne bamugamba akayimba kasiri muyembe nga kakwata ku bantu bangi nnyo nga bw'okiwulira. N'agamba akayimba ako nkimanyi naye kakwata ku bantu bangi nnyo ng'era abantu bangi nnyo baakaagala bulungi nnyo n'abamu ne beebuuza akayimba ako nkayimba eddaani kyokka nga tukyagana ne Eddie Kenzo batandika okwebuuza. Naye kati nno kambabulira amazima akayimba ako yali warning nga egenda wa Eddie Kenzo ng'atandise okukola ebintu ebinyiza oba biyita ebintu bye zitayagalirako ddala. Eddie Kenzo yatandise okunfula ng'omwana omuto nga tampa time antwala nga muwala we antwala nga sister we mu nnyumba mwe tusula nga Eddie Kenzo tayinza nafuna budde kujja kunkwatako okukola ki nga ye sente zamufuukire sente Eva abeera mu studio mbu dia lero ninayo voicings ninayo recovering oluyimba ngenda mu studio nga ne mu studio asola mnenge n'eŋŋamba why kankuvira osigaze studio zizo naye nkwengenda mu studio nensuka kubayo akayimba kasiri muyembe nekamusindikira bulungi nnyo. Ndowooza akayimba ako yasooka n'ambuuza nga tukyali waka awo esseguko n'aŋŋamba kano akayimba Rema nga wakayimbidde ani? Mugamba jasemanyi tuyimba buyimba yaffe webutowe butyo. Eddie Kenzo we yategerera amazima ho nga kaweddemu bamukyaye era Eddie Kenzo yagamba akayimba ako nkaagala nnyo lwa nsonga saasooka kategeererawo kiki yali ategeeza naye nakitegeera le kiki yali ategeeza naye nga bamukega amawulire agabaddewo likinga commentinga subscribe.